olalo bayita Siadi Bare ne roundabout eya UBC abajimanyi ezo zisigadde ziri open but only to parliamentary staff n'abagenda mu office za government ezirinanyeewo era bakubuuza ebibuuzo bingi bwoba wakuyitawo abasobola ba staff ba parliament be bokka bakkirizibwa okuyita ku roundabout ya UBC kosa n'abo abakulu abagenda mu office za government eziri side awo bebokka abakkirizibwa okuyitaawo. Kakati olwokuba nti roundabout tutegedde nti iyo bamaze okulabika nti bagiggala kakati jamu muyitirivu nnyo kumwe abasuubiddwa oba bali mu kuyita ku Garden City wansi Garden City wansi emmotoka ezisinga gye bazidaivatingidde kitegeeza nti abava ali ku Jenja Road batuuke wano ku roundabout akakatono aka Garden City oyambuke ku UBC tokyasobola kwambuka ku UBC kubanga wali bagaddewo kitegeeza nti olina okukwata ku Yusufu Lule awo wonna bagaddewo. Then babuulidde ne mbategeeza nti downtown Kampala wo emmotoka ez'amagye eziri armored poliisi magye okusinga gensobodde okulabika nti nnengera zibadde zikyagenda maaso n'okulawuna ebitundu eby'amaserengeta ag'ekibuga Kampala downtown wansi. Kakati sofa ku parliament kyekiri wajjukira nti ekibadde anticipated oba ekibadde kisuubirwa abavubuka newankubadde nga bakulu mu nsonga y'ebyokwerinda poliisi baavuddeyo ne balabula nti tekikkirizibwa n'omukulembeze eggwanga General Museveni bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku nnaku lw'omukaaga yategeeza nti tekikkirizibwa muntu yenna kulabika nti aleeta akajega leero mu kibuga newankubadde abavubuka ababadde beekunga okusinga nga bayita ku mitimbagano babadde baagala okugenda ku parliament y'eggwanga balage obutali bumativu n'obuli bw'enguzi obususse ensangi zino ku parliament y'eggwanga. Kati ojja kumbuuza sofa kikyolengera ku parliament kiki kyolengera ku parliament olunaku olwaleero okusooka akawungeezi akayise speaker parliament y'eggwanga Anita Amongo defiantly yagenze maaso n'okuba nti yayise parliament agamba nti temutya mujje tugenda kutuula yabagambye nti mujje tugenda kulabika nti tutuula ali unbothered yafunye assurance ya poliisi ne assurance omukulembeze w'eggwanga nti tiwali agenda kukkirizibwa kutuuka ku parliament. Kategeeza nti parliament yagiyise erina okuddamu okutuula olunaku olwaleero wenzijidde ku mpewo nga deputy speaker wa parliament Thomas Tayebwa yamaze okutuuka ku parliament wakati mu bukuumi. Thomas Tayebwa deputy speaker at least ye mulengedde nga amaze okutuuka. Then Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament ye John Baptist Nambeshe Nampala chief whip naye amaze okulabika nti atuuka ku parliament. Jjukira nti waliyo shadow cabinet meeting esuubiddwa olunaku lwaleero okutuula ku parliament naye abadde amaze okulabika nti atuuka wali ku parliament y'eggwanga. Nsonse kubuulira mukwano gwaffe byensobola okulabika nti nnengera ku parliament sofa byebyo byenyinza okuleka nti nnengera embeera awalala ngenda kubuulira eri etya naye nga embeera nga bweri sofa ntegedde nti waliwo groups ez'abavubuka bakwatiddwa mu downtown ne wali mu bitundu ebya Arua Park ne waliwo bennengedde bebamaze okulabika nti obaoliawo banyweza mu bitundu atuliriza ebyawali emutundwe comedian gwe bayita Rain naye nnengedde nga wano bamaze okumukwata Abibu Buwembo kansala Serunkuma John Bosco Kana Kambata n'abalala bano basangiddwa ku Arua Park nabo sofa amawulire gandagana tubamaze okulabika nti babakwata. Kale sofa embeera bwetu bwegenda maaso n'okulabika nti etambula amalala gengenda maaso n'okulabika nti nkunganya mpolampola ngenda gakubuulira na at least sofa byebyo byennengedde. Poliisi abasajja bayungudde we bali ku street season na bagambye nti emmotoka zitambula
tubadde tetunnabafunawo mbeera oba oliawo kulaga nti oba wadde omukka ogubalagala naye nga poliisi erabudde bannayuganda ne bagamba nti tekikkirizibwa tegakeza ne kakutanda n'oyingira ekibuga okwongereza ku bigambo by'omukulembeze eggwanga bwe yagambye nti okwekalakaasa kwonna okutegekeddwa olwaleero okulaga obutali bumativu tekukkirizibwa era kumenya amateeka okitegedde kaakati sofa embeera bwetyo bweri naye bano abagaaniddwa okwekalakaasa abavubuka babadde beekunga nga basinziira online baliko dimandi zimusanvu zibabadde bategese zibaagala zikolebwe obadde ozimanyi kanzikuwe Inside Story ensonga y'omunda tukutambuze syonna mu bbanga ttono nnyo amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. Okay, webale tuliriza we n'ataddeko Pal FM ekkulera omuntu wa bulijjo. Yadde nga baagaaniddwa okulabika nti beekalakaasa poliisi n'omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni kyokka atuuliriza tutegeddeko nti bano abavubuka ababadde baagala okwekalakaasa baagala kulaga butali bumativu n'engeri ensimbi y'omusolo gyetokomoka wali ku palamenti y'eggwanga. Ensimbi y'omuwi w'omusolo bagamba nti esusse okutokomoka ku palamenti y'eggwanga nabwe kityo babadde balina dimandi zaabwe ze baagala oba oliawo zigende maaso n'okulabika nti zikolebwako mu ebyo bye twongedde mukwano gwaffe okulabika nti tukukuŋŋaanyiza kaakati twagala tulabe biki bano bye balabika okulabika nti baagala. Dimandi esooka ey'abavubuka bano abatamanyiddwa naani abakulira baagala sipiika palamenti y'eggwanga Anita Amongo asuulewo ttawulo alekulire ekifo ky'obwa sipiika. Ono bamulumiriza nti yakulembeddemu buli kimu era takoze kimala kulwanyisa buli bwanguzi obukudde ejjembe ku palamenti y'eggwanga kati baagala sipiika alekulire ekyo kimu. Kakati era baagala 4 bank bench commissioners aba palamenti nga bakulembeddwamu Honorable Matasi Mpuuga ne banne abalala 3 abeezibika ensimbi obukadde 5 Honorable Mpuuga abalala obukadde 14 baagala with immediate effect bano basuulewo ttawulo balekulire emirimu gyabwe. Eyo dimandi yakubiri. Dimandi ey'okusatu mu ebyo ebikulu bye baagala bano babadde bategese okwekalakaasa baagala omuwendo gw'ababaka ba palamenti y'eggwanga nagwo gugende maaso n'okuba nti gukendeezebwa bagamba nti basusse obungi babakendeezeeko kyakusatu. Dimandi namba 4 bagamba nti buli mubaka wa palamenti yenna eyeenyigidde mu buli bwanguzi any corruption scandal should resign era okunoonyereza kugende maaso n'okukolebwa ng'ono amaze okulabika nti ng'alizayininze. Ekyo kiri mu dimandi z'abavubuka bano. Ekirala baagala wabeerewo auditing the lifestyles bagende maaso n'okukola audit banoonyereze ku by'obugagga by'ababaka bonna be balina era babifuule bya lwatu ensi yonna ebimanye nti omubaka gundi ayina kino na kino na kino na kino buli mubaka baddemu mukola kye bayise lifestyle audit tumanye nti moroka ayina 2 bw'anaagula ey'okusatu atubuulire yagijeewa. Kakati dimandi namba 6 baagala omusaala gw'ababaka ba palamenti oguli eyo mukumpi mu bukadde 20 n'alawense bino babiteme omubaka wa palamenti afune obukadde 3 bwokka. Omubaka wa palamenti bamuwa obukadde 3 bujja kumala ate bw'obawa 3 ate baba tebagenze kugira bw'obawa 3 olaba bawanvuwa mikono nga balina bafuna 2 n'okuddago kati bw'obawa 3 naye n'ekyo mwekiri ku bye baagala. Ekirala baagala bannayuganda bakkirizibwenga okwekalakaasa mu mirembe buli bwe baba baagadde nti buli tuba tutegese okwekalakaasa mutuleke tukikole wakati mu mirembe abutali tukuba ku mukono. Zezo dimandi z'omusanvu zibalina. Kati embeera bwetu bwetambula sofa
njagala kwebaza we nataddeko Pale FM zezo demands byetutegedde byebinaye defiantly mbategeezezaako nti speaker parliament yagisonako olwaleero wakati mu biwulirwa nti abavubuka bayinza okulumba parliament mbategeeza nibagamba nti zo enguudo ezituuka ku parliament no-go zone okujjako ng'oli staff wa parliament oba ng'ogenda kukola mu bizimbe bya gavumenti awo ebirinaanyeewo gwe wekka akkirizibwa okuyitawo era nga babaaza okamala wali ku parliament n'ebitundu ebirinaanyeewo awo era kitegeeza nti ababadde bayita mu bitundu ebyo kakati bakozesa enguudo endala bategezaako nti jjamu mungi eri wansi ku Garden City olw'ensonga nti eno waggulu basobodde okulabika nti basibyeyo tokyasobola kulabika nti weeyongerayo. Kale sofa byebyo byennyina byennengedde ebirala ngenda birengera wano mbibabuulire bulungi webale tuliriza n'okutugobera bwe naataddeko Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo yenza omukugulu ku Nuhu kale The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Mubagenderere ababeefulu okwagala kabaka singa n'ab'omusaayi gwe omwana wa kabaka akugamba ekintu gwe n'otuulaawo n'olya gonja n'oseereza nze neddira mutima fe tuli balunnyanja bw'oba onoonya eyasiba llo noonya wa mutima. The inside story. Nze n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. The inside story. Sebo muzeyi watandika nnyo okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo. The inside story. Entaana yange namadobalaga weyisiza mukyale waffe mpambi entaana yange buli muntu mbanziikanga wano mu muyembe wansi w'ekisiikirize embeera awo mpowe kubanga essaawa yonna tambulira mu matija. The inside story. kale nkujjukiza Senga Sumaya Habo Center ali wali ekawala wakati w'amafuta ga oil energy ne etawo agamba nti akujjanja biseddagala obutonde n'emmere bakuleetedde Magima Extra Magima Plus erigo omwami owakuze emyaka n'omuvubuka ng'ebyesenge ekanga ebyongedde okutagala bagamba nti genda ofuna eddagala eryo ku mitwalo 3 n'ekitundu bonna abayagala doozi namba ogenda kusasula emitwalo 6 eddagala balireeta wonna wooli okwetula ekibuga Kampala n'emiriraano bakubire ku noti 7 noti 7 0707 nkaga mutano 24 0707 nkaga mutano 24 ana munya kakati alusa zikutawanya genda ofune eddagala ne bagamba nti gwa infections genda ofune eddagala wa ania genda nawe ofune eddagala naye nga gwa omwami anafuye prostate gland enafuye amanyi gakendedde ofuisa buli kaseera Senga Sumaya akuyita agamba nti genda akoleko ku mitwalo 3 n'ekitundu ate nga bonna begadozi namba emitwalo 6 mukubire ku 0707 nkaga mutano 24 ana munye eddagala jaddireeta wonna wooli oba ogende ku ddwaliro ekawala mu mbaawo wakati w'amafuta ga oil energy n'etaawo 0707 65 24 ana munye Safe Agencies g'omwana w'obuwala nga oyina passport oyina endagamuntu bakuyita ogenda okulenga housemaid ebweru w'eggwanga bakutwala munda mu ggwanga eryo erya Jordan ne mu ggwanga erya Saudi Arabia omwana w'obuwala ng'oyagala kulanga housemaid gwe bayita mu kaseera kano bagamba nti genda wewandiise atujja kuba oteekamu akasente katono nnyo ojja bakubirako ku noti 755 56 47 0755 56 47 bakubireko omwana ow'obuwala myaka 21 ku myaka 35 kuba ku 0755 56 bakutwala ebweru w'eggwanga Saudi ne Jordan okulenga housemaid songa Prestige Margarine bagamba nti sajja omulembe bamuyina alimu ekiriisa ekizimba omubira bagenda ku mikolo mu mwekwate ababeekeri nabo mwekwata kekereza n'ofuna amagoba agawerako maduuka ne supermarket ezikuli okumpi mu kikubo ogenda ku kyapa General Enterprises opposite ne Nambusa KD Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo ne bayita gwe yamala P7 senior ekuna oba senior 6 genda wewandiise osoma amasomo okuli computer engineering, digital animation journalism, accountancy, civil engineering, architecture, plumbing, tailoring, nursery teaching, cosmetology ne courses endala nyingi bagamba nti okuwandiisa kugenda maaso ogenda kuba osoma ku makya emisano olw'eggulu ba ku weekend kakati bakubireko ku noti 7 noti 6 223 oba noti 7 362 ye Buganda Royal Institute of Business and Technical Education wali ekakeeka Mengo banafabo ojja kuba nate obafuna bulungi nnyo nnyini ddala kale nno
nja kwongera okuwa update ku ebyo bye tulengera mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala, naye bwe tukomawo katusooke tuyingira akalulu k'eggwanga la America. Omukyala gwe bayita Kamala Harris akongeddemu vibe, kati ate tutegedde nti eri abali ttiimu Donald Trump bongedde okutya. Bongedde okutya, batiddemu babadde basuubira nti bajja kubeera n'oli kinvinvi atalina waaka awuguka eyeerabira. Kakati nti ono akongeddemu vibe, ttiimu Donald Trump batandise okusatira. Bwe tukomawo katuyingire mu kalulu k'eggwanga lya America still nga bwe twongera okwetegereza embeera eri mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Mama nyabo, ino internet ewenyukamu ekizungirizi ate kamera yayo olumamyo bannange ebyandaka ku buggo. Guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinyisa emitwalo 49 zokka, osasule mpola mpola sinyisi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN, weefunire gibbi 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Oyagala okukulaakulanya bizinesi yo? Naffe twagala okugikulaakulanya. Oyagala okwongera ku ssente z'okola ate oyingiza ekisingawo? Twagala okubeera munywanyiwo anaakuyamba okutuukiriza ebigendererwa byo bino. Zimba bizinesi yo ne Momo. Sasulwa bakasitoma abo era oyongere n'okufunayo ng'oyamba bakasitoma bo okusasula ebisale ate osindike ne ssente mu banka yo. Nyiga *155# oba tukyalireko ku mtn.co.ug kasale Momo Business okwewandiisa. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Vice Chancellor Equator University of Science and Technology (EQUISAT) Professor Muhammad Mpeza ayita bannayuganda n'abantu mwenna okujja okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake ku ttendekero e Masaka mu masomo gano wammanga: Bachelor of Medicine and Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Business Administration, Diploma in Information and Communication Technology, Diploma in Business Administration, National Certificate in Business Administration, National Certificate in Information Technology wamu ne Higher Education Access Program ey'omwaka ogumu ekolebwa omuyizi yafuna principal emu mu senior y'omukaaga okusobola okumuyamba okukola diguli gy'aba yeetaaze ku university. Era oyo yenna anaasaba okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake asaliddwako ku tuition fees ebitundu 3 ku buli 100 ku masomo ga Information Technology ne Business. EQUISAT esangibwa wakati mu kibuga Masaka ku Kasijjagirwa Road okuliraana eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital. Kubira Academic Registrar ku 0703 71 29 13 ne 0200 91 16 9 oba ku email address yaabwe admissions@equisat.ac.ug ne website eadmissions@equisat.ac